to give a comment about our comrades that are in jail in Chitalia and many other known and unknown detention centers. Many of you saw some of our comrades, like our Secretary General said, they could not walk when they came to court. They've lost their rights. Their hair has been shaved off. Interestingly, they are being treated even worse than non-Ugandans, because I was informed that while Nubian Lee, Eddie Mutwe and all others were subjected to compulsory hair and beard shaving, even against their will, the non-Ugandans, some of them white and others Indians, are actually remaining with their right to maintain their hair. That is very, very disturbing to see that there is discrimination against our own selves in our own prisons. Also, to add my voice on the call against the ongoing Panda Gari, the ongoing notorious drone cars that go around picking our people, the same notorious vehicles that picked Selector David from his house, detained him for more than 3 weeks, incognito, and many others. We condemn that. We remind Ugandans that Panda Gari is back. What we used to dread in the stories about the Idi Amin regime are back and worse than they used to be. But we stand firm and we know that we are going to defeat all this evil. Mu Uganda, njagala ugatte eddoboozi lyange agaalaze okunyolwa olw'abannaffe abali makomera ag'enjawulo agamanyiddwa n'agatamanyiddwa. Olunaku lwajjo bannaffe Nubian Lee, Eddie Mutwe ne ttiimu yonna baleeteddwa mu kooti. Kyanaku tebaweereddwa mukisa kweyimirirwa. N'ate kyanaku nnyo twategezebwa ti bannaffe omuli Nubian Lee, Eddie Mutwe, Dan Magic n'abalala baabamwako enviiri mu buwaze nga tebeesimidde, ekintu ekimenya amateeka ekityobola eddembe lyabwe ery'obuntu. Ekyongera okwennyamiza nti bwe baali bakaka bannaffe abo okubamwako enviiri n'ebirevu mu buwaze, bannaffe abalala abatali bannayuganda omuli abazungu n'abayindi bo balekerwa eddembe lyabwe, bo tebasalibwako nviiri. Ekyo nno kya nnaku okulaba nti waliwo okusosolegana, waliwo okusosola bannayuganda nga basosolebwa mu nsi yaabwe, nga waliwo eddembe bo lye batasobola kweyagaliramu. N'okwongera eddoboozi lyange mu kuvumirira okubuzaawo abantu okugenda mu maaso nga kukolebwa amagye. Emmotoka kati ezimanyiddwa ennyo nga zi drone ezigenda ziwamba abantu ne babuzibwawo, abamu nga bazuulibwa nga batulugunyiziddwa nnyo, abalala tebaddamu kulabika. Ze mmotoka ze zimu ezajja ne ziwamba Selector Devi ne bamukolako okutulugunya okw'ekika ekyawaggulu. Tukivumirira, tujjukiza bannayuganda mwenna ti Panda Gari yakomyewo. Bye twasomanga mu butabo oba bye twawuliranga mu mboozi z'abakadde baffe eza Panda Gari kati yakomyewo, era tulina kwerwanako ffe nga bannayuganda okukomya ebikolobero ebifaanana bwe bityo. There was also a question about the letter that I wrote to the NBS TV protesting their biased nature and their compromising nature in reporting about the elections. First and foremost, I want to remind you that that was a protest letter, and in my own analysis and the analysis of my team, that is the most decent, brotherly and human thing that we could do to communicate our dissatisfaction. So I stand by every word in that letter, and I reassert it that we have it as a policy, as a value, to be clear and be assertive whenever anybody is wrong. If we can call General Museveni to order, we can call anybody to order, and we remind all Ugandans that we can and must also be called to order. That is what we believe. When you are wrong, no matter who you are. The Electoral Commission declared that nobody had the right to have a tally center or even to announce results. While everybody else was tallying, we still ask questions why and how NBS TV retained their right to have a tally center, which they communicated all through
but most importantly, how and where did they get those results they were laying? Those are questions that deserve answers. So we still stand by our opinion that we believe that NBS TV was used to defeat the will of the people of Uganda illegally and unconstitutionally. With all due respect, that was wrong, it is wrong now, and it will be wrong in the future. And we remind them that all our corporate bodies that have been used by dictatorships to defeat the will of the people have many times paid the price of their wrongdoing, soon or later. So we remind you that we wrote that letter in full due respect and with love. We did not call for any protest against NBS TV. We did not call upon, we did not call for any boycott. We did not call for any hatred. We know that very many NBS journalists have suffered the brutality of the regime in the line of duty. We respect them as journalists. We know they have some of the journalists that have held to their journalism values. But again, we assert that the media station was used illegally and wrongly. And the most decent thing they could do is to apologize to Ugandans because they were wrong. Bambuza ekibuuzo ku bbaluwa gye nawandikira TV ya NBS nga mbatuusaako okwemulugunya. Ebbaluwa eyo twagiwandika mu buntu bulamu, twagiwandika mu kubawa ekitiibwa, era twagiwandika mu mukwano, kubanga tumanyi ne media ezannya ekitundu kinene nnyo kununula abantu n'okubeera n'obukulembeze obulungi. Era twagibawandikira kubanga eyo ndowooza yaffe era nkola yaffe ey'okugamba omuntu yenna amazima kabeeraani. Bwe tuba tusobola okugamba Mwami Museveni ne mundu ze amazima ne bwe gabagana tuleetera obuzibu, tewali gwe tugenda butagamba mazima, buli omu tujja mugamba amazima. Era kye tubadde nga tugamba bannayuganda bonna nti naffe tetuli waggulu w'amateeka era tetuli waggulu wa nnono ffenna gye tukkiririzaamu, era naffe mutugambanga amazima ne bwe tubeera bakyamu, kubanga ekikyamu kibeera kikyamu n'ekituufu kibeera kituufu newankubadde ani aba akikoze. N'olw'ensonga eyo ebbaluwa eyo gye twawandiika twagiwandiika okulaga obutali bumativu, okulaga okwemulugunya, kubanga akakiiko k'ebyokulonda ffenna twali tumanyi tikaaweera omuntu yenna okugattagatta ebivudde mu kulonda oba okubirangirira. Naye NBS yo yagambanga nti erina political command center era negenda maaso n'okulangirira byagamba nti byava mu kulonda, naye nga tebatutegeezezza wa gye babijje. Tulowooza nti bakozesebwa ogezaako okulaga Mwami Museveni nti yakulembedde newankubadde kyali kiriya nti awanguddwa buli wamu. Buli munnayuganda kyebuuza oba ffenna baatugaana okugatta oba okulangira ebivudde mu kulonda, bo baabijjawa nga be basooka okulangirira nga n'akakiiko k'ebyokulonda tekannalangirira, ate ne balangirira ebikyamu. N'olw'ensonga eyo tugenda mu maaso n'okivumirira. Sijja kwerabira gamba nti NBS TV y'emu ku zi TV ezibadde ne bannamawulire abayimiriddewo ne batuusibwako n'obuzibu nga bali mu kukola omulimu gwabwe mu kitiibwa, mu mazima ne mu bwerufu. Tubawanye ekitiibwa bannamawulire abo, naye ne bwe kuba owa munnamawulire ekitiibwa era ng'olaba omulimu amakula gwakola, tekigaana kwogera amazima eri bakamaabe bwe baba bakoze ekikyamu. N'olw'ensonga eyo, mu mwoyo omulungi, mwoyo gw'okuzimba eggwanga, kye twandisuubidde TV yaffe ennungi eya NBS okola kwe kuvayo ne beetondera bannayuganda, kubanga kye baakola kyali kikyamu era kyali kya bumenyi bw'amateeka. Naye era twongera obategeeza ti tetubibagamba byonna era tetubikola byonna mu mpalana, era tetwagwise bantu kubaboola oba bako oba kutuusa ku bakozi ba TV kikyamu, naye twabagambye mazima nga bwe gabeera. Eyo no yenkola yaffe era yeyina okubeera enkola eya Uganda empya. Mpozi bannange boogedde ne ku bigambo ebibadde bitambuzibwa nti twayise abantu bayimirize emirimu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebyo nno nze nasoose kulaba mukyala Naabakoba nga yabyogera. Owokubiri nazzeemu kulaba Mwami Rokeeki nga yabyogera. Bano abayekera abatufugira ku mudumu gw'emmundu njagala mujjukire nti yebadde nga enkola yaabwe.
ne mu gy'ekinaana bayambalanga uniform za gavumenti ne bagenda ne batemula abantu nga baagala okussaawo enjogera. N'olw'ensonga eyo ebyo poliisi byeyogera tusaba bannamawulire mugibuuze ennyonnyole eggwanga mu bujjuvu. Sijja gamba nti abantu kibi okwekalakaasa, nedda mu mateeka gaffe abantu baddembe okwekalakaasa, naddala bakola buli kye bakola nga bakikola mu mateeka. So njagala okunga buli muntu ali eyo buli kyokola making sure okikola mu mateeka, making sure ogoberera amateeka, ate ffe tukiririza nnyo ne mu nkola y'okukola bye tukola mu ngeri eri non-violent oba etalimu kulwanagana na kuyiwa musaayi. Nja kwogera ne ku bannaffe abazze batiisibwa abazze bagobererwa. Ffenna bassebo ne bannyabo bwe mufuluma kati saawa zino mujja gendawo mujja kusangawo emmotoka enjeru ey'ekika kya premio ng'era erimu omusirikale omu oba babiri, naye nga ku bo kuliko omusirikale gwe bayita muhumuza, nga buli we tuba tugenda agenda atulondoola. Ekyo tekiri ku nze nzekka naye kiri ku bannaffe bonna. Bw'ofuluma kati mujja kulaba emmotoka njeru eriko number plate UBG 490B. Ekyo kiri ku buli muntu yenna gwe tukola naye, naddala abakulembeze ab'oku ntikko ab'ekibiina kya National Unity Platform. I'll say that in English about the threats that all my colleagues are receiving, especially the leadership team of the NUP. When you get out of this gate right now, you'll find a car, a white Premio number UBG 490B with 1 or 2 police officers, but among them is a notorious Muhumuza. These are the ones that train me everywhere I go, and the same happens to all our leadership. But we are not scared. We know they do that not because they are confident, but because they are scared. Finally, I will talk about the election tomorrow. Ladies and gentlemen, it is your democratic right, not just a right, it is your duty to go and elect your leaders. So no matter the challenges that we are going through, please turn up and vote. Bad leaders are chosen by voters who do not vote. Please go out and vote. You know what we stand for. By now you know the National Unity Platform has an umbrella as a symbol. So wherever you go, look out for an umbrella as a symbol. But where we don't have candidates, look for change-seeking candidates. Look for candidates that represent you as an individual. You have the power. Kanjogere ku lunaku lw'enkya waliyo okulonda. Njagala okubajjukiza Abannayuganda bannaffe mwenna, newankubadde tuyita mu kusoomozebwa, newankubadde ebiseera si byangu, muveeyo mulonde. Eryo si ddembe lyo just wabula buvunaanyizibwa bwo okulonda, kubanga abakulembeze ababi balondebwa abo abantu abalungi naye nga tebalonze. Kale nno vaayo ogende okulonda. Ffe nga National Unity Platform twongera obbakubiriza nti bakandideti baffe bonna balina akabonero akamanvuuli. So mujja balabira ku kabonero ke banaaba nako akamanvuuli buli wamu. Neyo mu bitundu ebirala gye tutalina bakandideti, mulonde bakandideti ababakiikirira, bakandideti ba servant, abakozi bamwe abatali babbosi bammwe. Mwewale bakandideti abagenda obbatunda oba bakandideti abakiririza munnakyemalira so si mu maanyi g'abantu. Mwe mulina obuyinza, n'olw'ensonga eyo mubukozese kuba nkakasa nti ekyokola mukimanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. I will not. Yeah, somebody is asked how far we are with the international petitions, including the petition of the International Criminal Court. Everything is moving on, and we want to show you results as soon as possible. But every legal effort is being pursued, and we know that sooner or later we are removing a dictator. Thank you very much for God. The point you've just made. Which political parties are you working with in the petition? Could we know those political parties and the presidential candidates you are working with in the petition which is before the Supreme Court?
Thank you very much. We are in agreement with all change-seeking forces that this was a sham election. It was rigged, it must be and will be, in fact, is being challenged in the Supreme Court of Uganda. Many of the forces of change, former presidential candidates, citizens and other change-seeking forces have promised, have pledged their support for us. By and by, we shall be revealing those that are practically joining the case. But you have seen the Alliance for National Transformation offering assistance in all ways. The same offer we've gotten from our brothers and sisters from the FDC, and we continue to get support from various former presidential candidates and various political formations. Thank you very much. Uganda. Bambuziza kubani abatwegaseeko mu kutwala omusango guno mu kooti. Nyine essanyu bategeeza nti twakkiriziganya ku nsonga eyo nabo abasinga obungi abali besimbyewo n'abo abayanira enkyukakyuka ebiina by'obufuzi ne ttiimu ez'enjawulo. Ffenna twakkiriziganya nti kuno okulonda kwali kwa vulugu, kwali akalulu kabbibwa, n'olw'ensonga ffenna twakkiriziganya tuwakanye ebivudde mu kulonda. Era bonna abasinga batusuubiza obuwagizi bwabwe n'obuyambi bwabwe n'okoleraganira wamu naffe. Olaba Luganda yange atawanya. N'okolaganira wamu naffe mu nsonga eno basebo ne bannyabo. Ndi wasanyo bategeeza nti baganda baffe ne bannyinaffe aba ANT, baganda baffe ne bannyinaffe aba FDC n'abalala bangi batusuubiza okwatagana naffe, era tujja kubeera basanyu okukolagana n'abo bonna abali besimbyewo ebiina by'obufuzi ebiri mu opposition ne bannayuganda mu mitendera gyabwe abantu kinnomu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power. Our power. People power. Ambalengule tulivimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In a new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Mbarara. NUP.